go ng'ebyensi bitutaataaganya nga bitumalako emirembe tuwulirize okulungamizibwa kwo era tutambule nga bw'osiima era bw'oyagala tulyoke tukwese ekitiibwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ambasatu mutudde. Abooluganda, Mukama yabuzibwe, Mukama yabazibwe, Mukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera ze olwawo. Tugenda kugabana olwaleero kigambo ekyamakungula. Tugenda kutandikako olwaleero era tujja okuba nga tuzimbira omwezi guno gwonna. Tugenda okutandika okukungula nga buli omu omanyi oba oliawo kyoteekeddwa okukola ki okukola. Oyinza okuba nga obadde okimanyi naye nga ate okikola mu ngeri yaki mu ngeri ya njawulo. Kale tugenda kutambula ffenna okwongera okwiga n'okwejjukanya ku ebyo bye tumanyi Katonda yayogera okwogera naffe. Tugenda kukozesa oluyimba 375 ngenda kubasaba mu lubikkule oluyimba olw'375. Temugenda kuyimirira ne bw'oba osobodde ojja kutambula nange ebitundu ebibiri ebisooka mu maaso k'eyo nja kubabuulira ate kye tunaakola. The more we struggle to do God's will, the less animalism. Ndio ensolo eri kufejja komokola ki okukendeera naye naffe tuli nsolo ekizano naffe n'ensolo ezitwetoolodde ffenna Katonda yakola ki timanyi kimujja kwogera kubanga kimuyinza okugamba nampita ensolo nedda biri mu Bayibuli. Naye twebaza Katonda nti yabitonda era mu kubitonda n'asalawo byonna bibeere nga bwakola ki nga bwayagala.
Zabuli ya 14 olunyiriri olwa 24. Zabuli 14 olunyiriri lwa 24 nti ayi Mukama emirimu gyo nga gya ngeri nnyingi. Jjukira mu mirimu egyo naawe mw'oli. Oli mulimu gwani? Oli mulimu gwa Mukama. Wagikola gyonna mu magezi, ensi ejjudde obugagga bwo. Etegeeza nti n'abooluganda byonna bye tulina byani? Bya Mukama. Si byaffe. Ennyanja eri ennene engazi, omuli ebyewalula, ebitabalikika, ebisolo ebitonera n'ebinene, era amaato gye gayitako, lukwata mwali gwakola okuzannyira omwo. Ebyo byonna bikulindirira ggwe, obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaayo, gy'obiwa gye bikuŋŋaanya, oyanjuluza engalo ne bikkuta ebirungi. Okisa amaaso go ne byeraliikirira, obiggyamu omukka gwabyo ne bifa ne bidda mu nfuufu yaabyo. Bw'okwanaganya ebigambo ebyo munnaffe bye yakozesa okugyamu oluyimba olwo, kale byonna ebitondebwa n'akozesa ekigambo ekyo nti tusiga ensigo ennungi bwa mu nnimiro zaffe. Kati kyenandinjagala oba kyenjagala kyetuba tusooka okulowoozaako, ennimiro yeeruwa? Oli bw'abanga ayogera ku nnimiro, ennimiro ze ziruwa? Mu bulamu bwaffe njagala ntandikira awo, oli nnimiro ya Katonda. Nkiddemu? Gwe ng'omuntu oli nnimiro yaani? Akulimamu yaani? Katonda. Naye ate naawe ng'omuntu olina ennimiro. You have gardens, you have farms. Abamu tulina emirimu, abamu tulina n'obutale bwe tutundira ebintu eby'enjawulo, tulina amaka, tulina abaana. Ezo zonna ki? Nnimiro zo. Katonda mwakutadde okukola ki? Okulimira. Abamu tuli bakebezi, Katonda akuwadde olimire mu nnimiro ye kanisa. Tuli bayimbi, akutadde olimire mu nnimiro yeki? Yekwaya eri mu kanisa. Nti buli wamu Katonda wakutadde, oli musomesa, oli looya, oli mulimi, oli akawuntanti. Kozi abalala be baani? Agriculturist. Baani abalala? Mubamanyi? Simanyi basuubuzi ba ICT. Abo bonna abalina okugo. Eyo yonna Katonda gy'akutadde, eyo y'ennimiro gy'akoze eki? Gy'akutaddemu. Naye ng'akutadde mu nnimiro, akutadde kukolayo ki? Tusiga ensigo mu nnimiro. Nsigo ki ze tuteeka mu nnimiro? Abalina faamu mutaddemu enkoko, mutaddemu ente. Mulima, mulimu embuzi n'ebintu ebirala bwe bityo. Naye ate bw'obanga olina ennimiro otaddemu n'ebimera eby'enjawulo. Ebimera ebyo n'obifukirira n'oteekamu manure. Ekitegeeza okuteekamu manure, oteekamu amaanyi. You put in energy. So energy is the seed. Y'ensigo gy'okola ki? Gy'oteeka ate mu nsigo eri. Naye ate oteekamu n'obudde. Bw'oba tutadde engudde oviiramu awo owooluganda. Ezano byonna by'osiga mu nnimiro yo byetaaga ki? Byetaaga obudde. Byetaaga ne kalaavu. Bw'otabiraga laavu munnange, ogenda okwekambula enkoko lw'ekoozimba nga gw'osuula oba ng'otta si wewaabwe. Naye bw'oba olina laavu ng'onoonya engeri gy'ogenda okujjanjabamu embuzi oba ente, erabika okuba nga tefaanana ki? Tefaanana bulungi. Kale mulina okubeera oteekamu ensigo eya laavu n'oteekamu patience, okugumiikiriza. Byonna oteekamu okulaba nti ofunamu. Naye ng'ate gwe omuntu Katonda gw'alimamu akuteekamu ki? Akuwa the breath of life. Akuwa omukka ogwaki? Ogw'obulamu. Nti ye bw'aba takutadde mu nsigo ya bulamu, bajja kulaba mubiri guli awo. Ye wange onooba mulamu. You'll be a dead body. Kubanga ensigo ey'obulamu takoze eki? Tagikutaddeemu. So Katonda naffe atuteekamu ensigo ey'obulamu, the breath of life. Era bw'akuteekamu ensigo ey'obulamu, naawe kennyini omuntu ne weeteekamu.
obulwadde bwe bukujjira n'ogenda mu ddwaliro, omubiri oguwuliranga obugira obuleekaana, mbadde manyi nti amagumba gamanyi okuleekaana ennaku ezimu, agamba genda okole ne kwa exercise, ng'oteeka mu exercise okulaba nti omubiri gusigala guli functional. Omira eddagala kasita olwani bakuba ne ku mpiso, ebyo gwa byeteekamu, Katonda bw'amala okuteekamu ebyensigo naawe n'otandika okweteekamu okulaba nti osigala ng'okola ki. Naye ate olw'okubanga n'emirimu egimu gyetaaga a lot of knowledge, weeteekamu ne ssente to increase the knowledge you have. Noddayo ku ssomero, abamu bw'okola diguli esooka ogenda okulaba nga temala, oli alina ku certificate omukaaga agenda kugobawo, ng'oddayo ng'okola masters, ogenda okulaba nga mu certificate kale ayongereko diploma, ngamba masters simalaako, kale kangende bampite doctor, ng'okola permanent damage PhD. Osobola okwongera ku ki? Setegeeza weesigamu ensigo okusobola okusigala nga oli wa mugaso. Lwaki? You expect fruits mu ekyo kyokola ki? Kyoli. Kale abooluganda, nga ffe tusigalawo enjawulo, tusuubira okugyamu ebibala, tusuubira okukungula. Kitegeeza naawe ng'otambula nsigo ggwe Katonda gye yasimba ku nsi, olina okumanya nti naawe ateekeddwa okukungula. Oleme kukungula nsi ate ye aleme kukola ki? Kukungula. Naye ate bwe kikuyamba okukungulwa, kumumanya na kumutegeera n'okutegeera byakugamba okukola n'obissa mu ki? Mu nkola. Abantu ba Yesu abalokole, abalabe ekisa era betteme, tuli bajubani, tuli ba Yesu, twali basezani mmere tusenguka. Nti ensigo etegedde nti Katonda yagisiga ku nsi wano erwana okumutegeera era neekola ebyo Katonda byayagala. Era bw'okola Katonda byayagala, kale bw'oyita mu nsi muno ogenda okuwunzika nga naawe oli kibala kyajja okukungula, a fruit that will be harvested by him. Ffe tukungula ebyensi naye ate ye yakola ki? Yatutukula. Naye fe okunywerera ku kyayagala oteekamu amaanyi okuyiga by'oteekeddwa okukola ki? Okuyiga. So that is the energy, that is the seed gy'oteekamu. Katonda atuwadde abaana, naffe tubasigamu n'omuteekamu fees, n'omujjanjaba, n'omubuulirira, n'okola otya, ng'omanyi nti mu maaso eyo ojja kukungula. Omwana bw'anaava mugaso nawe agenda kukulabirira in your old age. Ekitegeeza okulabirira kukungula si weewaawo. Katonda ffe atufukirira atya? Oba ffe tatufukirira? Oluyimba lugambye tusigeze naye Katonda yakuza nazifukirira. Gwe nsiga akufukirira ddi? Kati nno bwe nalowooleza ku kafaananyi kano, mwe simanyi oba mujjukira nga mukyali mu bugoye obw'abaana abawere. Waliwo ajjukira? Waliwo ajjukira okwerabako? Nali mubugoye obw'omwana omuwere? Kale olabyeko ku kaakano abaana abali mu bugoye obw'abaana abawere, emikono gyabwe gyenkanawo. Wangi? Abooluganda, emikono giri gitya? Mikono mimpi. Naawe ojjukira oba osobola okubamu akafaananyi, oli ofaananyeko bw'otyo? Wangi? Owange gwawanvuwa gutya? Gwawanvuwa gutya? Katonda yamanyi bwabikola. Si waawo. Tebakulimba nti no ne bw'olibanga ofa otya, ogenda kusimba ekijanjaalo awo ogambe nti ogenda kusula amangi ku mulyango naye wekifaayo. Tomanya nagenda ekikola ki? Naawe bw'otyo bw'oli nti gwe okukulako Katonda yamanyi wekikola ki? Ate yamanyi
oba afukirira ati oba ata wekanga bwekanzi bwe yali omumpi kaakano ng'oli muki muwanvu n'ate no n'otuuka w'otuuse n'abagamba nti oyakula munange kati yakoma kati myaka gyegikola ki naye kamuli emyaka gyeyogerako but at a certain size naye n'obeerawo w'otuuka munange emyaka begigenda ntigira gwe yali omunene ate n'okola ki n'otandika n'okukola ebintu bw'owali Katonda yakola ebibyo oli nsigo ya Katonda bw'aba akungula alina okukungula nga naawe okungula ebyaki ebyensi kale nga tukungula Katonda atugamba kweteekateeka tutya bikula nange okuva essula 3 olunyiriri olwa 26 okuva essula 3 olunyiriri lwa 26 okuva that's Exodus 3:26 agamba bw'ati eby'olubereberye eby'ensi yo ebisooka eby'olubereberye eby'ensi yo ebisooka onoobireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo eby'olubereberye ebisooka mu Luzungu akozesa ekigambo the best of the first fruits naye bwe tuba tutizizza mu context mwe tuli ebibereberye omubereberye mu kiraasi yafaanana atyo namba 1 omugjawo mu kibiina ng'okubadde ogenda kusengeka abaana bw'oba wakufuna omubereberye osooka kukola ki mwami Pawulo ekyo kikyo osooka kukola ki ekyo ebigezo bawadde kati oli mu kurankinga olaba makisi zebafunye zonna wetaaga kuzitula zonna bw'okwata makisi ezo zonna osooka n'ojjamu makisi ezisingiddeyo ddala obulungi si wewa etegeeza nti okwata the best out of the class kati ate bw'omala okuggyako kuriimu ono ne mu kuriimu namwe n'olondamu ki yafuuka nambeeku nti if you have the best oba balabika okubanga be bali waggulu abo abalungi ate era mu bo mwolonda akola ki kale abooluganda nga tugenda okukungula nga tuteekateeka okuleeta ebyokukungula tulonde ebirungi Katonda byatuwadde bw'omala okubironda londamu ekirungi ekisinga ebirungi ebyo omuzungu yandigambye pick the best of the best obuteekutula na bigambo the bestest nti okwata ebisinga n'ojjamu ekisingira ddala ki bestest ekitwoleeteraani olonda ekisinga obuki obulungi era ekisingirayo ddala era okuva 23:19 okuva 23:19 nti ebibereberye ebyebisooka okubala ebyensi obireetanga mu nnyumba yaani ya Mukama Katonda wo abooluganda bwe tunaaba tugenda okukungula tugenda kubeera n'ebifo bye tugenda okubabuulira omujja okubeera omusumba n'omubuulizi ekifo ekyo Katonda kyajja okuba nga yeerobozza no oleeta makungula go mu maaso gaani mu maaso ag'omusumba kubanga agambye oleeta mu nnyumba yaani naye ng'omuleetedde ebikola ki ebisinga ku bisinga the bestest ndoza ekigambo tukiyige si kibi kirungi wewaabo nti babaagala olonde ekisinga obulungi ku bisinga obulungi obagamba bugambi nti ngenda kulonda ekikola ki the bestest kale kyogenda okulonda oleze Katonda okubala 18 okubala 18 12
nti amafuta gonna agasinga obulungi ne zabbibu zonna ezisinga obulungi ne kuŋŋaana ebiberebere ku ebyo bye banaawanga Mukama bwe mbiwadde. Ebibala ebinaasookanga okwengera byonna ebiri mu nsi yaabwe bye banaaleeteranga Mukama binaabanga bibyo buli muntu omulongoofu ali mu nnyumba yo anaalyangako. Buli kintu ekinaawongebwanga mu Isirayiri kinaabanga kikyo. Mulimu kano keesaba tujjeeyo ng'olonda ebyakatonda by'oleeta, think about butukuvu bw'olina, think about your relationship ne Katonda. Oteekeddwa okuba nga gwe kennyini weewonze mu maaso gaani ga Mukama, era ng'olabikanga asiimibwa era asaanira mu maaso gaani mu maaso ga Katonda. Olwo nno olyoka olonde by'olonda obireete mu maaso ge. Ekirala, Ezekyeri 44 olunyiriri olwasatu. Ezekyeri 44 olunyiriri olwasatu. Ezekyeri 44 olunyiriri olwasatu. N'ebisooka ku bibala byonna ebibereberye ku byonna na buli kitone ekya buli kintu ku bitone byammwe byonna binaabanga bya bakabona, era munaawanga kabona obutta bwammwe obugoyebwa obusooka okutuuza omukisa ku nnyumba yo. Ndowooza nkinyonnyodde ekyo nti okuweebwa omukisa ogenda kuleeta mu maaso gaani, naye ng'oleese ebyo ebisinga obulungi mu maaso ga Katonda owange. N'ekirala eky'amateeka olwokubiri 16:17, eky'amateeka olwokubiri 16:17, Deuteronomy 16:17, nti buli muntu anaabanga nga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda ogwakoze eki gwakuwadde. Nti ng'ojja okuwaayo mu maaso ga Katonda, look at how much God has blessed you. Mu Luzungu agamba you give in proportion to what God has given you. Ani amanyi Katonda byakuwadde? Abooluganda, ani amanyi Katonda byakuwadde? Katonda y'amanyi yekka. Katonda y'amanyi yekka? Gwe tomanyi? Gwe ne Katonda omukola ki? Etegeeza nti no bw'obanga oleeta mu maaso ga Katonda gw'omanyi byakuwadde. You know the blessings he has given unto you. Kale leetanga emikisa gy'akuwadde bwe gikola ki? Bwe giri. Etegeeza nti no it is about kwefumiitirizaako, self examination, gwega kubanga omanyi Katonda bwakuwadde. N'ekisembayo ku ngeri gye tulina okuteekateekamu bye tuleeta ye Bakolinso owookubiri essula ey'omwenda olunyiriri lwa 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 agamba bw'ati, sula ya 9 olunyiriri lwa 7, nti buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agabana ki? N'essanyu. Abooluganda, ennaku zino okuwaayo nga tubannyonnyola, sooka kubakakasa bannaye lwaki mulina okukola ki? Okuwaayo. Balina okunnyonnyola, nina okumanya. Abooluganda, waayo nga Katonda bwakoze eki, ate nga gwe bwokoze eki, bw'omaliridde mu mutima gwo. Bw'obanga ogenda kuwaayo makungula, ojja kufuna ebbaasa. Ebbaasa eyo bw'ona ogenda nayo ogenda kugenda mu kisenge ekyo okebere waleti oba wonna w'otereka ssente. Waliwo agenda okubuulira ez'okugyayo, ogenda kukwata obwetaano bw'ebiri osooka obuteeke wali ebbali. Mu bumalirivu obw'amaanyi oggyemu 20,000.
bw'omala okumalirira bw'otyo ng'ejjeemu ebbiri oteeke mu envelope mu bumalirivu obw'amaanyi ogisibe. Siweewaawo abooluganda, siweewaawo mu bumalirivu obw'amaanyi ojje mu kanisa bwerunaayimba oluyimba tusiga oba 3:7 lugenda lutya Katonda tumwebaze n'ennyimbe z'amatendo twebaze ekisa ekiti ekinajulukuka. Omanyi kyogenda okubanga okola lugenda kubanga luyimbibwa nga bw'otamba Katonda gujja n'amaanyi era n'amaanyi ago gye ebbaasa ogiteeke mu kibbo gwamaliridde. It's through your determination. Kubanga wagisibisiwe waawo omwawula abatamanyi omubuuliza abatakola ki kyetegeeza nti no oleeta nga gwokoze eki nga bw'osazeewo. Kubanga tetugambe tukuyigiriza buyigiriza gwe n'omanya lwaki oteekeddwa okukola kyoteekeddwa okukola ki kukola. Kati gwe boddayo n'osalawo kikyoteekeddwa okuwaayo. Nejjukira nti nno Katonda akukebera omutima kubanga byonna by'ofunye akola ki? Abimanyi kubanga era yabikuwa. Byetukuwa biva gy'oli newankubate nga bingi bibyo byonna byetulina birabo by'otuteresa. Yabikuteresezza kyogamba tamanyi kyakuteresezza wangi ojja kukiri kyakuteresezza. Kale mulimbe gwe nga bw'okola ki naye ayagala awaayo naki n'essanyu. Owange lwaki tulina okuwaayo mu maaso ga Katonda? Baluumi 12:11 Baluumi 12:11 nti mu kunyiigira si bagayaavu, abasanyufu mu mwoyo nga mubeeranga baddu baani ba Mukama waffe. Ekitegeeza nti no bw'obanga owaddeyo amakungula go oba weefudde omuweereza waani, you are simply serving God. Oweereza kuweereza ani? Katonda. So kirungi nnyo okubanga okozesa omwagaanyi ogwo oguweereza ani? Okuweereza Katonda. Kuweereza Katonda ng'owaddeyo amakungula go. Engero 3 olunyiriri olw'omwenda. Engero 3 olunyiriri olw'omwenda. Ossangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Etegeeza nti no okuwaayo mu maaso ga Katonda ng'owaayo ku ebyo ebibereberye ate ebisinga obulungi omusaamu busaaki kitiibwa nakukakasa nti ddala ye Katonda. So okukikola oba oyongera kukonfaaminga nti ddala Mukama ya Katonda yaani ye Mukama, that God is Lord. Ebikolwa ekyamateeka olwokubiri 8:18 ekyamateeka olwokubiri, that is Deuteronomy 8:18 n'agamba naye onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Kijjawo bino nti okuwaayo amakungula simply remembering the goodness of God. Ojjukira bulungi bwani bwa Katonda. Ekyokubiri okakasizza nti by'olina yakola ki? By'olina yabikuwa.
N'ekyokusatu, oyagala Katonda akakase era anyweze byakuwadde. Kubanga onobanga tozze mu maaso ge kitegeeza obanga amugamba nti owange saafuna. Naye bw'aba yakuwa kale mutegeeze nti akuwadde era ajja kukola ki? Ajja kukwongera. Abakolosaayi essula eyokusatu, Colossians chapter 3 olunya olw'abiri-mu-esatu n'olw'abiri-mu-ennya. Abakolosaayi essula ya kusatu olunya olw'abiri-mu-esatu n'olw'abiri-mu-ennya zigamba, buli kye munaakolanga mukolenga n'omwoyo nga ku bwa Mukama waffe, so si ku bwaki? Ku bw'abantu, nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika, muli baddu ba Mukama waffe Kristo. Etegeeza nti n'abooluganda okuwaayo ogezaako okukakasa nti owaayo okola mulimu gwani? Tokola bya Katonda. Bw'oba oleeta toleeta bya mwawule, nedda oleetera byani? Bya Katonda. Era tobikola ku lulwo, wabula obikola ku lwoyo akola ki? Ali waggulu. Ne tuwunzika nga Mukama era atuwa amagezi. Bebbulaniya nga tweteekateeka okujja okukungula Abebbulaniya atuwa amagezi. Taagala tugule, taagala tufe, taagala tuggwereyo. Afaayo gye tuli essula ya kusatu olunyiriri lwa 13 agamba bw'ati, ne mubuuliraganenga bulijjo okutuusa ekiseera nga kikyaliwo ekiyitibwa ekyaleero, omuntu yenna ku mmwe alemenga okukakanyazibwa n'obulimba bw'ekibi. Kanziremu. Ne mubuuliraganenga bulijjo okutuusa ekiseera nga kikyaliwo ekiyitibwa ekyaleero, omuntu yenna ku mmwe alemenga okukakanyazibwa n'obulimba bw'ekibi. Ekibi kivaawa mu ffe. Kyangu nnyo okuba nga tuyagala kukungula olw'okubanga Mukristaayo munno yakubuulidde n'akugamba nga bw'oleeta ez'omwawule, ez'omusungu, ez'omubuulizi, n'akuleetera okukakanyala ki? Omutima. Katonda agambye tokkiriza okukakanyazibwa ki? Omutima olw'ekyo ekibi omuntu ye kyakoze ki? Teyeeteereddewo. Mukama atubeere nga tweteekateeka kujja okukungula, tumanye bye tulina gye bikola ki? Gye biva. Olwo nno tulyoke tweterekere empeera ey'omu ggulu. Kambasabe tuyimirire. Kambasabe tife abeeteekateeka okukungula n'okukola ebyo Katonda by'ayagala. Ekitundu ekyo ekyokusatu kikola nnyo amakulu gye tuli kubanga abo be bantu abamaliridde. Ekitundu ekyokusatu